Obutakkaanya bweyongedde mu kibiina ekitaba abasomesa abatali b'amasomo ga ssayansi ekya Uganda Humanities Professional Teachers Union oluvannyuma lw'ensisinkano eya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa n'abakulembeze b'abasomesa bano ku by'okubongeza omusaala. Obutakkaanya buno buva ku basomesa abamu okugamba nti bannaabwe babaliddemu olukwe nga bagenza okusisinkana omukulu era nti bo si baakuddayo ku masomero nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bwe yabasabye. Abasomesa nga bakulembeddwamu Ndawula Robert omukwanaganya w'abasomesa mu bbendobendo ly'e Wakiso bagambye nti si bakukkiriza bannaabwe kuddayo kusomesa nga gavumenti tebawadde kye bazze basaba okumala omwezi omulamba. Olunaku lw'eggulu abasomesa balangiridde nti bakkaanyizza bayimirizeemu akeediimo kaabwe ke babaddemu okumala omwezi mulamba oluvannyuma lw'okusisinkana omukulembeze wa Uganda Jenerali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bano yabasuubizza okubongeza omusaala okutandika mu mbalirira ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja era ng'ajja kubongeza ebitundu 25 ku buli 100 okumala emyaka 4. Era nga kumpi buli mwaka bajja kwongezebwanga emitwalo nga 50 ku misaala gyabwe. Bano omusomesa asookerwako wa diploma ajja kusasulwa akakadde kamu n'ekitundu, owa diguli afuna obukadde 4 n'ekitundu buli mwezi, ate omukulu w'essomero afuna obukadde 6 n'ekitundu. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era yabasuubizza okubazimbira ebisulo ku masomero ga siidi gavumenti geezimbye kibayambeko okufuna we basula okuliraana amasomero ago. Muteesa Francis Ssaabawandiisi w'omukago ogutaba abasomesa bano ategeezezza CBS nti Pulezidenti era yabasuubizza n'okubawa ensimbi obuwumbi 20 mu ssako yaabwe. Francis Muteesa agambye nti abasomesa abatakkaanya nabo balekulira obusomesa kubanga tebaagala kuteeka gavumenti ku nninga ekisusse so nga ate enkola ez'okuteesa ze basuubiramu ekiramu. Amaloboozi akusobola geewala togenda kubeera mukulembeze mbiraba ku platform twajjakola okujjako nga bali baagala nkwate Museveni ekigo oba mukube Tayikondi naye yakumba kwerima n'agamba nedda actually embeera yali evudde ne mu nteeko nga tutandise okusala red line baminisita ne batugwamu ne bagamba mugenda kukola ki ebintu byonna mugenda byonoona Museveni atandise okunyiiga gwani gwe state gwe gavumenti oba temwagala kusomesa mu designinge mudde waka kola ebirala baddeyo basomese atayagala alizayininge addeyo asomese tulinde 2026 2027 nga Museveni batusuubizza agenda tuwaseza okumala emyaka 4 nga twenkanyikanye ne bannaffe aba science awulira nga takisobola. There is freedom of entry and exit. Francis Muteesa Sirona agamba nti babasaliddeko ne ku musolo gwe balina okusasula era nga kino kitandikirawo omwaka gw'ebyensimbi guno era nti n'abaana ababasomesa bajja kusomera bwereere okutuuka okumalako university. Wabula Ndawula Robert wamu n'abasomesa banne abalala bo bagamba nti bajja kukkiriza kuddayo kusomesa nga gavumenti tebawadde kye bazze basaba okumala omwezi mulamba era balumiriza nti abakkiriza babaliddemu olukwe. Fenno ekyo twakiganye era tugamba nti nga tugezaako okufuna okuwabulwa mu bannamateeka tetugenda kukkiriziganya n'ebyo byavudde mu State House era n'olw'ensonga eyo tulonzeewo olukiiko olupya olwa union nga genda maaso tutegeeze eggwanga ekiddako. Essaawa eno kye tugenda okukola tugenda okukunga abasomesa baffe bonna mu ggwanga lyonna abo abaweddemu amaanyi olw'ebyo ebyavudde mu State House nti bannaffe temuggwamu maanyi. Tugenda maaso n'akeediimo kaffe era tetugenda kupondooka. Ministry evunaanyizibwa ku kikula ky'abantu egamba nti etandise okulondoola ebikwata ku bavubuka abeenyigidde mu bubinja obukola effujjo mu biseera by'okulonda. Gamba nga akabinja k'abavubuka ababadde beenaanisa emijoozi egy'ekibiina ky'NRM ekiri mu buyinza abalabiddwako nga banyaga abantu ku nguudo z'omu Kampala Sabbiiti ewedde n'okubakuba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bwe yabadde ng'agenza okuggyayo empapulo okwewandiisa ng'avuganye ku bwa Pulezidenti ng'akwata kaadi ey'ekibiina kye. Ministry ekikula ky'abantu egambye nti negenda kukikola ng'eri wamu ne poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala okusobola okumanya ebikwata ku bavubuka bano wamu n'ababatuma okwenyigira mu kukola effujjo.
Sabiti ewedde waliwo abavubuka bano abaali bambadde emijoozi egya kyenvu egya NRM nga bano baali bawerekedde ku Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ajja empapula ku kitebe kya NRM ekyebyokulonda naye nga bano baalabwa nga bakuba abantu wamu n'okubabba mu kibuga ekikulu. Wabula bano bwe baali baddayo ewaabwe mu nkola gye baatuuma ey'okuyisa eggaali baanyaga abantu ab'enjawulo nga abasukka mu 7 poliisi yakakasizza nti bano be yakakwata ku byekuusa ku bumenyi bw'amateeka buno. Kyategerekese nti mwabo ababbiddwa wamu n'okulumizibwa abalumbaganyi bano mwe muli n'eyali akulira ekitongole ky'abambega ekya poliisi ekya Saidi Grace Akulo nga naye bano bamuyisizaamu eggaali ng'enjogera yaabwe bweri era nga kigambibwa nti n'omwana gwe yabadde naye yakoseddwa. Omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ekikula ky'abantu Dr. Agule David Kibenge agambye nti abavubuka bano basobola okubayambako okuva mu bumenyi bw'amateeka era gavumenti eyagala poliisi ebawe ebibakwatako balabe bwe babayamba. Tulinze tumanyi kuba abavubuka abo bakwatibwa bali mu kooti so naffe tulinze tumanyi enkola efaanana bwetyo ndowooza efaanana bwetyo evaawa naye nga kyenyamiza of course buli omu eyakiraba tekiyinza kutusanyusa ate si abo bokka abavubuka bonna bagenda okwenyigira mu kalulu ke tugendamu tuba tusuubira nti twalikozesezza obukakkamu omuntu alina ekibiina kyayagala endowooza gy'akkiririzaamu osobola okugiraga naye ng'okusingira ddala kyetaaga kulagibwa wali mu kulonda mu kalulu naye okunyaga ebintu by'abantu okukola fujjo ekyo certainly teri ayinza kiyisemba. Wabula ye omubaka wa Parliament wa Kasanda South era nga ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka ku ludda oluvuganya gavumenti Kabuye Frank Kibirige agambye nti ekikolwa ky'abavubuka bano bakivumirira kubanga kibajja ne ku mulamwa. Lwaki abavubuka abo tubawoninga baganda baffe muzuukuke muleme kubanga zino enswera ensiru gye bagamba ezigoberera omulambo mpaka emagombe oba mpaka mu ntaana mubeeko we mukoma mukyuse endowooza zammwe mukimanyi nti bano abasajja embeera gye tulimu embeera ya zigeto embeera y'obwavu embeera y'okwanga tetulina byakola be bagitaddewo kati musobola okwegatta kwabo abaagala okukyusa embeera ate mwe ne musasulwa mulwanyisa abo abali mu kulwanira eddembe yammwe kino ekyo kikolwa kya bulabe nnyo okuba muba mweggyeko omuwendo gwammwe n'omutemwa gwe mulina okuwa eggwanga Uganda so bannaffe abo babulabe obubinja naye bakimanyi era poliisi tuze tubagamba kuba tulabe mwalimu n'abakubiddwa bye mukola bijja kujja bibaddire obubinja buno mutendeka okuba bannansi bwe mutendeka okuba nga bugenda kukola effujjo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 Ssemateeka wa Uganda mu nnyingi ebibiri 46 yateekawo obukulembeze obw'ennono era omuntu yenna alina eddembe okukkiririza mu buwangwa bwe nga bw'ayagala n'okubukulaakulanya nga munnamateeka agiwusa amasebuufu bw'annyonnyola. Ennyingi ebibiri 46 era waliyo n'akawayiro akasatu mu 7 akawa eddembe lya buli muntu munnayuganda yenna okukkiririza mu buwangwa bwe n'okwagala olulimi lwe n'okulutumbula. Constitution gye tugoberera olwaliro mu Uganda yakolebwa mu 1995 naye ate mu 1993 waliwo etteeka eryayisibwa gavumenti eno nga likomyawo ebintu bwe bakabaka era ebintu ne bikomezebwawo kye bayita ebyaffe ebintu nebikomezebwawo gavumenti ebyo byali byatwalibwa gavumenti y'Obote wabula waliwo n'etteeka eddala etteeka lyafuluma mu 2011 eryo nga lyeyambika abakulembeze ab'ensikirano oba ab'ennono era gavumenti erina kubakolera ki era balina kuyambako ky'abantu baabwe so obwakabaka mu kusinziira mu tteeka eryo okulaakulanya ekitundu kyaffe ekya Buganda n'Abaganda n'abantu abali mu Buganda. Mu katundu kaffe kano aka bulamu bwe bugagga Dr. Joel Mirembe Nsubuga annyonnyola nti obulwadde bwa sukaali tebusooka kulaga bubonero nga bwakakwata omuntu kyokka ng'ate bwa bulabe ddala.
otandika okuba ng'ennyonta ekulumira kumukumu ng'oyagala buli kaseera genda mu kiigo kufuuyisa otandika okuba ng'oliira kumukumu naye ate mu kulya okumukumu okwo twandisuubire nti ogejja ate oluzingawo eti oba obuzito bwe bwongera kukendeera endwadde eyo eyongerako n'okwonoona emisuwa egitambuza omusaayi naddala egitambuza omusaayi mu maaso mutima ne mu nsigo. Tutuuse mu Munnansi Weeyogerere mwe tufunira abantu ab'enjawulo nga boogera ku nsonga ez'enjawulo. Omuduumizi w'amagye ga Uganda Generali Muhoozi Kainerugaba yavudde mu mbeera n'alagira bakole ebikwekweto ku bambega n'abakessi mu bitongole by'ebyokwerinda abazze bawa amawulire ag'obulimba ku mbeera y'ebyokwerinda era bakwatibwe babeeko ne bye bannyonnyola ne ku bbomu ez'ekimpatiire ezitegebwa ne zifiiramu abantu. Bano okusinziira ku Generali Muhoozi Kainerugaba babadde bawuddiisa ensi eno nga bassaawo obunkenke obutaliiwo obw'obulumbaganyi bwa bbomu nga bbomu eyasooka yatta abantu babiri nga yali ku lunaku lw'abajulizi e Munyonyo ate n'endala kyategereka nti Katale ke Kalwere nayo eriyo eyattibwa nga abakulu bagamba nti bamusanze n'ebbomu. Mu kanyomero kaffe kano aka Munnansi Weeyogerere munnamawulire waffe Kato Dennis Luwandaga aliko endowooza z'abantu ab'enjawulo z'akuŋŋaanyizza ku kiragiro kya General Muhoozi Kainerugaba era abateesa bayise ku Facebook muteesezza bwe muti. Kisirinya Charles ogambye nti abo baba beetaaga okulekulira kubanga be bakozesa bambega bano abatatuukana na mutindo. Seruwaji William Ennamyeso Bowa Bulemeezi ogambye nti kituufu babakwate lwaki bawa amawulire ag'obulimba nga tebamaze kugeekenneenya ne batuteeka ku bunkenke obutagambika. Ntale Sebastian ogambye nti Nkolempoomye Nalunga yagoya amayuuni bulijjo bamanyi nti mukama waabwe ajja kusanyuka nga basiga obulimba bwabwe kumbe naye abadde abasizza kasiiso. Muyombya Frank ogambye nti awo nno abadde tateesezza bubi naye ate atuyambe ku bannaffe abaasibirwa obwemage ku nsonga z'ebyobufuzi nabo bateebwe. Sharifu Semwogerere ogambye nti ku luno bajja kukakasa nti bannayuganda babuufu kubanga ebbanga lyonna babadde nga babuzaabuza n'okuteeka bannansi ku bunkenke nga baagala okuyisaawo ebyabwe. Kakati olwo abo abazze battibwa mu bulimba ng'obwo bagenda kukolebwa, famire zaabwe zigenda kukolebwa zitya. Mulinda Saaziri ogambye nti mu kifo ky'okubakwata n'okubanoonyerezaako basooke kutereeza misaala gyabwe kubanga ekireeso ekyo ze nsimbi entono ze bafuna. Kiweewa Francis Eggolo ogambye nti banoonyerezebweko kubanga kireetedde bannayuganda okubakuumira mu kutya nti waliwo embeera endala tuli wano ewa Morgan ku kizindaalo tutumbudde kya Basafama. Sebastian Natukwasa Erwebitakuli ogambye nti ndowooza ezo nsonga za byabufuzi okuteeka ensigo eno ku bunkenke. Sesanga Musa ogambye nti ekyo nze nkiraba nga kugula buganzi okusobola okukkirizisa abantu nti yeewanjawulo kubaliwo. Nkoyoyo Umalweka Bwami ogambye nti ye bakwatibwa ate kkooti abalamule mu lujjudde tebikoma eyo mu kimpukumpuku. Mukisa Judith Alice ogambye nti wa kirabika bano bandi bane bye bayisaawo. Kintu aluno ogambye nti kirungi okubanga kati bazuukuse lwakuba ekyennyamiza kiri nti abeera ku kituufu ate kawuukuumi gwa kima. Sebo wa John Boske Mawugulu ogambye nti naye tusooke twebuuzeemu kiki ekibaleetera okuwa amawulire ag'obulimba. Abateesa abalala nga Kyaze Ali Pakada, Nsubuga Emmanuel, Thomas Dungu, Maria Munabuyondo, Mukwaya Moses, Semajamba James, Rogers Asimwe, Walugembe Simoni, Kalema Brian, Waswa Yusufu Ebukakata, Walugembe Simoni, Sesanga Musa, Majimbi Wire, Medi Jekabubi, Namusoke Janati n'abalala namwe endowooza zammwe tuzirabye mwebale nnyo. Babateesa bayise ku kibanja kyaffe ekya WhatsApp ku 0703 275 258 muteeseza bwe muti maloboozi gammwe. Akoza Simon wano wankulukuku kakati jeno kiyakoze ekintu kirungi nnyo kubanga nti kigenda kakanya emitima gy'abantu egibadde gyewanise. Benon ampangalira wano Entebbe Margaret eggwanga lyonna erinatebenkera
kirina kutebenkera na intelligence ntuufu. Bwe na intelligence nkyamu kiteke eggwanga lyaffe ku bunkenke bannansi okubeera mu kweraliikirira. Pamula lyasana ekatwe ebyo byonna bibaliko kigulumaza nga nte esula ku kyoto kibagamba bagenza okulanga ebizibu eby'amaanyi ebiruma bannayuganda awangala Sirwatika lwattaka. Nze Jumba Muhammad ngalerukayo Omusekiranda Gerard Mutote Masingo naye nze ndowooza okukwata bambega abazeewo amawulire amakyamu tekirina kye kigenda kukyusa ku byokwerinda by'eggwanga lino kubanga abasajja bonna abali mu intelligence bakolera muntu omu. Kati bino babikola kubuzaabuza abantu naye nga nabo bennyini ekituufu bakimanyi. Ebyo bakolera ku biragiro bya muntu. Ebyo byonna babikola nga balowooza nti tetulaba n'okutegeera tetutegeera. Naye bakimanye nti tuba tulaba n'okutegeera tutegeera. Ne social media yatandika okufuluma information nga buli muntu yenna agoberera. Kati byonna babikole naye ng'ekigenererwa kyabwe tukimanyi ne gye biggukira. Nze Jose Inkubwaye Masaka City. Nze kyengamba ku ndowooza omuduumizi w'amagye gye yataddeko ennyessira. Nze ngamba ebintu bya Uganda simanyi lwaki ebiseera ebisinga byonna bibanga byakweyisaako ne twebuuza tubeera mu katemba oba bibeera bya ddala. Zowulidde sindowooza z'abakulu abaddukanya leediyo eno era sindowooza z'abakozi abaweerereza ku leediyo eno wabula ndowooza z'abannayuganda ku mutendera ogwa kinnoomu. Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu kibiina ky'NRM kazzeemu okuyita abeesimbyewo mu kulonda kwa kamyufu mu bitundu eby'Essembabule mu nsisinkano ey'amangu olwaleero okulaba engeri gye bakomyamu okulwanagana n'okuyiwa omusaayi nga beetegekera okulonda kwa 2026. Akakiiko k'ebyokulonda kaali kayimirizza ebyokulonda Essembabule oluvannyuma lw'okulwanagana n'okuyiwa omusaayi okuzze kulabikira mu kitundu ekyo ekyaviirako n'abantu abamu okukubwa amasasi gye buvuddeko n'abamu ne bafa. Okuttunka okw'amaanyi kuli wakati mu nkambi ey'omubaka wa Paalamenti ow'Olwemiyaga Theodore Sekikubo ne munne bwe bavuganya ku kifo kino munnamagye Brigadier Manuel Rwashande. Avunaanyizibwa ku by'okulonda mu NRM mu kitundu ekya Buganda Ambassador James William kino baagambye nti baagala okuddamu okusinkana enjuyi zonna eziri mu kulwanagana Essembabule balabe engeri gye banaakwatamu okulonda mu kiseera ekisigaddeyo awatali kuyiwa musaayi. Okusomoozebwa kwe tukyalina kuli mu bitundu ebimu kati nga bumulaba ebiri Essembabule ebiri mu bitundu ebirala awatanaba kukkaanya. Tugezaako olwaleero tuyise ttiimu ya Essembabule yonna mu kakiiko k'ebyokulonda twagala tutuule nabo tukkaanye bwe tunaatambula kubanga abamu ku bakandidate balina enkola etenabakwatagana naye abalala ng'ey'abasirikale okutambula naye nga okutwalira mu bitundu ebirala byonna ebya Uganda flagging off yatandise dda era ba registrars mu buli district basuubiddwa okuba nti leero bamaze okutuula ne bakandidate baabwe okuŋŋaanya. Ambassador James William kino baagambye nti bali mu kulondoola abantu abatandise kampeyini olwaleero ez'okunoonya kkaadi y'ekibiina ku bifo by'omubaka wa Paalamenti wamu n'ebifo ebirala okulaba nga bagoberera obukwakkulizo bwonna obwabateekebwako. Olwaleero saawa 10 tugenda kusinkana abeesimbyewo bonna ababadde nominated abagenda okuvuganya mu Essembabule district yonna bwe tunaafunanga eri ekifaanagana mu district endala ng'ekibadde Essembabule nabo tujja kubayita tubalungamye. Tutegeezezza abeesimbyewo nti ebintu byonna ebisobola okusazisaamu okulondebwa ng'amateeka g'eggwanga bwe galagira nabyo bisobola okukozesebwa abakuvuganya ne bakuwaabira era candidate n'osazibwamu. N'ekyo tukubira omulanga abakandidate mwenna mweyise bulungi temugezaako okumenya amateeka ga byakulonda nga bwe gali mu guidelines zaffe nga bwe gali mu guidelines z'amateeka g'okulonda ga Uganda. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Gaaluleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 3 377. Bali wamu ne Simba Pain Bam. Omutwe gwe gukuluma oba obulumi ku mubiri. Awakuluma simulawo Simba Pain Bam okakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Simba Pain Bam yakakasibwa National Drug Authority. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ensero mu Uganda ekya FUBA kirangiridde ttiimu y'abazannyi 13 ey'abakazi eya The Gazelles okutandika okutendekebwa okwetegekera empaka za Africa eza FIBA Women's Afro Basketball Championships ez'omwaka guno 2025. Ku ttiimu eyitiddwa kwe kuli ne Evelyn Nakinjo wa kilabu ya JKL Lady Dolphins
ng'ono abadde aludde okulabikira ku ttiimu eno okuva lwe yasemba okuzannya mu mpaka zino ezaali e Kigali mu 2023. Abazanyi abalala ye kapiteeni Jane Asinde, Jamila Nansikombi, Hope Akero, Shakila Nanvubya, Tracy Namugosa, Perusi Nyamwenge, Peggy Robinson, Claire Lamunu n'abalala. Uganda Gazelles mu mpaka za FIBA Women's Afro Basketball Championships eri mu kibinja kya ne Senegal wamu ne Guinea. Gavumenti ya Tanzania ekulemberwa President Samia Suluhu Hassan bagitaddeko akazito ete mu bwangu akulira oludda oluvuganya gavumenti Antifasi Mugwayi Tundu Lissu awatali kakwakulizo konna addemu okulya obutaalanga obulago bw'enkoko obutasibwamu muguwa. Tundu Lissu ow'emyaka 57 yakwatibwa kyenkana kati emyezi 3 egiyise nga 10 omwezi ogwokuna gavumenti n'emuggulako emisango egy'okulya mu nsi y'olukwe okusaasaanya obulimba saako okugezaako okukuma mu bannansi ba Tanzania omuliro. Kaakana abalwanirizi b'eddembe bannamateeka wamu ne bannabyabufuzi abagundiivu okuva ku ssemazinga wa Afirika mu nsi ezisukka mu 10 saako n'abalala abavudde mu nsi z'abazungu batadde emikono ku kiwandiiko ekitegeeza gavumenti ya Tanzania nti baagala ete Tundu Lissu mbagirawo ate awatali yadde akakwakulizo kubanga mu byonna bamulanga bwemage bwe balanga enjobe mu kitoogo. Abamu ku banene abatadde emikono ku kiwandiiko kino ye yali President wa Botswana omuganzi ennyo General Dr. Serese Kama Ian Kama, munnabyabufuzi o Venezuela Leopoldo Lopez ow'ekibiina ekya All Liberty Congress, President w'ekibiina ekya UNITA mu Angola Adalberto Costa Jr. n'akulira oludda oluvuganya gavumenti ya Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine.